Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Gamba sabe mutuule. Mbaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo enkya ya leero, era nga twebaza Katonda atukuumye atuyisa mu byonna. Ntuuse leete bannaye munsonyiwe, ekyo ekisookera ddala nkyereye sitera kukikola naye lwaleero kimbeddeko. Olunaku lwaleero tugenda kugabana ebyawandiikibwa ebyo ebiri mu kitabo ky'Okubala essuula e12 naye nga tutandikira ku lunyiriri olw'omukaaga. Tugenda kutandikira ku lunyiriri olw'omukaaga. Nsabe ono omusomi waffe newankubadde yaba asomye dda naye nkolere wamu naye nayogera nti muwulire nno ebigambo byange obanga munaabanga mummwe nabbi. Nze Mukama nentegeezanga gy'ali mu kwolesebwa, nayogeranga naye mu kirooto. Omuddu wange Musa si bw'ali bw'atyo, oyo mwesigwa mu nnyumba yange yonna. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Ebigambo by'olunaku lwaleero ngenda kubiwa omutwe okubeera obwesigwa. Ffenna nga abali wano Katonda nga gy'atuyise okubeera abeesigwa mu maaso ga Katonda. Oluusi mu bantu bayinza obutakitegeera bulungi, naye Katonda ye waatunula, ye waalaba n'akulaba ng'oli muki, ng'oli mwesigwa. Era nga bano be omutwe gwa leero gututegeeza nti komawo eri ani? Eri Katonda. Kaakati ekitegeeza nti obwesigwa bwo buyinza okuba nga busatuse nga buggweddemu, naye omutwe gwa leero gukugamba komawo eri ani? Komawo eri Katonda. Kaakati ebigambo bino ebya Musa bw'obisoma okuva ate ku lubereberye ku lunyiriri olusooka, ng'otuviiridde ddala ku lunyiriri olusooka, Miriyamu ne Alooni baali baganda baani? Baali baganda ba Musa. Naye bw'ogenda weetegereza baakwatibwa obujja ku mwani? Ku Musa, kubanga yali musajja mwesigwa. Ne bamala gamwogerako ebiki? Ebigambo, era nga si bituufu, kubanga Katonda yo akebera. Bw'oba okebera okoma ku ngulu, naye Katonda ye alekebera munda mu miki? Mu mitima.
kakati bo bano baamala gakola ki kale naffe kituyigiriza ekyo obutamala googera ku muntu kigambo kyonna kyoteekakasa buki bulungi kubanga oluusi kisobola okunyiiza Katonda gw'olaba ng'akyogera ng'asanyusa ng'ayagala okuganja ng'ayagala okukola obulungi naye ogenda kuwunzika ng'onyiizizzaani ng'onyiizizza Katonda kyekyaliwo mu bigambo bino naye Katonda agamba komawo omutwe gugamba komawo wulira wonna wootali mu bwesigwa mu Katonda kiseera kino ekyokusiiba kiggwako n'abooluganda kiggwako ennaku ziggwako Katonda agamba komawo ove mu bigambo ebitali bya buki bya bwesigwa okomewo okyukire Mukama n'essaawa esembayo eno Katonda asobola ogigabiramu omukisa eno essaawa esembayo eno Katonda asobola ogigabiramu leka gamba nti nze n'obudde bwampiseeko obw'okusiiba sebo mu basiibi b'endabe era ab'endabe Katonda baakolera oli asiiba n'ennaku ezo 3 zokka naye ng'akola butukuvu bwokka n'akiyitako Eseza bw'osoma Eseza ossula ey'okuna yalangirira okusiiba ennaku mmeka 3 ne zimuyamba ne zimutuusa kuki ne zimukolera ebyo byonna byonna singa osoma egundi eyo egundi yonna ya Eseza nti Eseza byonna bye yayitamu ennaku zaali mmeka Nineeve era nayo bw'oba okusomyeyo ng'osoma yona kabaka yalangirira okusiiba ennaku mmeka 3 n'ayuza n'ebiki n'ebyambalo bye naga n'ente tegenda kulya na buli nsolo yonna ng'agamba tukokolanga ki kakati okusiiba bannange kiseera kino nga tulwana n'okusiiba twejjako ebizibu tweyambulako agazibu tukomewo gwe mutego baatuwa nze mbadde nyongerako ekyange nti okubeera omwesigwa komawo ate ng'oli muki ng'oli mwesigwa ogenda kulaba Katonda bw'akola ogenda kulaba Katonda bw'akyusa nti Katonda atunuulira bw'osoma yona 3 Katonda atunuulira n'agamba nga bonna bakyuse n'akyusa obusungu bonna ebe yali agenda okubateekako banange abooluganda tuli mu kiseera ekyokusiiba naye ate n'ekiseera ky'obusungu bwa Katonda weekiri ebintu bino tetubisaagiramu obusungu bwa Katonda weebuki weebuli Katonda atusomere soma ssebo olumu 7 Olw'omunaana lugamba tuli mu kubala Isula 12 katuli ku lunyiriri olwo olw'omunaana oyo nayogeranga naye akamwa n'akamwa mu lwatu so si mu bigambo bya ngero n'okufaanana kwa Mukama anaakulabanga kale ekyabalobera ki okutya okwogera obubi ku muddu wange Musa. Mukama yeebazibwe kaakati Katonda ayogerera ddala ng'ajjayo bwino waliwo ekiseera kituuka nga Katonda ye yakwekwatirako abalala nga tebannakukwatako ye naakwekwatirako ekyabalobera kiki okwogera tewali akabeera munda mu mitima gyaffe nga Katonda bw'agukeberamu tewali akabeera munda mu mitima gyaffe nga gwe nannyini gwo bw'ogukola ki bw'ogekebereramu tewali akabeera munda mu mitima gyaffe nga Setaani bw'agukeberamu munda mu mitima gyaffe mukeberwamu aba Katonda waffe naawe nannyini gwo ne Setaani abo bakumanyi Setaani akumanya endya n'enki toyijja bwenawe ojja kwekweka naye olwaleero Mukama agambye komawo olabe obulungi bwaki okakkane Mukama atubeera okukola ki okukakkana
mu kiseera kino ekyokusiiba oba olina byoyagala okugjawo okugjako nga gwe ogenda kusigala ng'okola ki ng'ogugubye. Nsomerako mu Yoswa 7 otandikire ku lunyiriri olw'12. Yoswa essuula ey'omusanvu olunyiriri olw'okumeka olw'12. Yoswa 7 olunyiriri lwa 12 lugamba bwe luti ekyo kye kibalobera abaana ba Isirayiri okuyimirira mu maaso g'abalabe baabwe ne babakuba amabega abalabe baabwe kubanga bafuuse abakolimiddwa. Sijja kuddayo kubeera nammwe wabula nga muzikiriza ekyo kye mugugubiddeko. Mukama yeebazibwe. Oba okyaguguba oba okyalina amaanyi mangi, kya kiseera eky'okuzikiriza. Ennaku ze tusigazizaayo zino, sabbiiti eno ya buyinike gye tuvuddeko, ya buyinike. Eno esabbiiti gye tubaddeko gye tuvuddeko gye tulimu ya buyinike. Esabbiiti ejja ya matabi. Eno Yesu yannyini ng'alina obuyinike. Ennaku ng'emuliko ng'atunuulira abantu be yali bakoleredde bawaddeyo obudde bwe nga tebakoze nga bwakola ki. Bannange ekiswali kisanyusa Katonda nga muntu kutya kibi. Teri kisanyusa Katonda nga muntu kukola ki kutya kibi. Bw'otya kibi omanya nti nno olwo ogenda kukwatagana ne Katonda. Olwo omanya nti owangudde. Tuli mu bigezo nno bannaaye kambabuli. Katonda buli muntu amuteereddewo ekyokukola ki ekyo ekigezo. Oba obadde oli w'amaanyi otya, Katonda ataddewo ki. Ate ne Sitaani naye ategese, yategeka dde oluki. Bw'oba okyalisaagiramu nsomeraako mu Luka 22 olunyiriri olwa 31. Luka 22 olunyiriri olw'okumeka olwa 31. Luka 22:31. 22:31 lugamba bwe luti Simooni n'addamu era Simooni laba Sitaani yeegayiridde okubawewa mmwe ng'eŋŋaano, naye nze nkusabidde okukkiriza kwo kuleme okuddirira. Naawe bw'onoomalanga okukyuka onywezanga baganda bo. Tuli mu kiseera eky'okuwewa. Okukola ki? Okuwewebwa. Okukuwewa ate nno obutali byakuzanya muve ku bino ebinyeebwa bye tusekula kuba musigalamu akawulungusi. Naye kibayita eŋŋano Yesu kye yakozesa. Eŋŋano ne bw'ogifuuwa bw'oti efuumuka buki. Kati empulungusa y'eŋŋano simanyi bweyina bwesigalidde. Kati Sitaani ate mu kiseera ky'ekisiibo nammwe mwatuwewera. Njagala olwaleero kiyige. Akuwewe akakase ddala oli mukkiriza, olina otya kibi oba totya kibi. Waliwo omuntu nga tatya kiki kibi. Sebo genda mu maaso tuzeeyo mu 12 mu gundi. Tuzeeyo mu kubala 12 kwala. Tuli mu kubala kitabo kya Musa eky'okubala essuula eyo ey'e10. Okubala essuula y'e12 tuli ku lunyiriri kati olw'omwenda. Lugamba
obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku bo ne yeeviirawo. Ekireenye kiva waggulu ku weema era laba Miriyamu n'abaako ebigenge ng'omuzira. Alooni n'atunuulira Miriyamu era laba ng'aliko ebigenge. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Njagala weebuuze nga nange bwe neebuuza. Bano ekigambo kino baakikola aba? Bw'osomya ddala ku nnyiriri olusooka. Baakikola aba? Naye kyakwata kwani? Miriyamu. Ekyo kikuyigiriza nti ebiseera ebisinga omuntu asinga akalaakya, omuntu alina nga bakugamba kaseera towulira, weefuula nampula zibi, togamba nti Katonda watuukira okusunguwala, yali alabe kino kyokka. Bano baatuwandikira kino, naye bwaliwo n'ebirala nga yeefuula nti akola ki? Atawulira. Era ebyo bye byamuddirako nti ebigenge ne bimukola ki? Ne bimukwatirawo. Oyinza obutalwala bigenge biri ebyaguulu bye yalwala, naye n'olwala ebigenge ebirala mu mubiri n'okakkananga naawe oliyaawo otambula ojja mu kanisa naye ng'olina ebiki? Ebigenge. Obusungu bwa Katonda ne bujja. Bannange ekintu ekituuka okujjayo obusungu bwa Katonda, ate abaana ba Isirayiri abo tubayigirako kinene. Era waliwo tusome mu Yoswa, tusome mu Yoswa, Akani ne taata we ne mukazi we n'abaana n'ebisolo bye baabikwata ne babiteeka mu kiwonvu Akoli, ne babakuba amayinja bonna ne babattirawo. Bayibuli n'eryoka egamba nti obusungu bwa Katonda ne bukola ki? Ne bulyoka buvaawo. Njagala nkutegeeze, tulwane. Oyinza okuba nga gw'otambula naye ng'oliko obusungu bwani? Bwa Katonda, naye ng'ate abantu tebali akimanyi. Nga teri akimanyi. Nsabe genda ku Lw'ekumi n'olumu lugamba tuli mu kubala 12 kati 11. Alooni n'agamba Musa nti, ayi Mukama wange, nkwegayiridde tonteekako kibi, kubanga tukoze eby'obusirusiru era nga tukoze ekibi. Nkwegayiridde oleme okuba ng'omufu, omubiri gwe nga gwonooneseeko ekitundu ng'ava mu lubuto lwa nnyina. Mukama yeebazibwe. Alooni yatandise okukola ki? Okwegayirira. Bw'oba okyakakanyala y'omulala ng'ayitawo yeegayirira. Bw'oba okyakukuba nga y'omulala akola ki? Bw'oba olina ky'olabye, kyonna ky'olabye ku mubiri gwo, kyonna ky'olaba mu mbeera zo, Katonda atukubiriza kwekomawo ate nga weegayirira. Ate ng'otegedde n'ebyokoze eki? Ono yagadde tukoze eby'obusirusiru. Oyinza okuba nga byokola tobitegeera nti okola bya buki? Bya busirusiru. Bannange Mukama atusaasire nange nga kwendi. Twegendereze ebintu by'obusirusiru. Obikola nga totegedde, oluvannyuma n'owejjusa. Ne wejjusa n'ogamba nakola eky'obusirusiru. Nakola eky'obusirusiru. Oba wakikola mu ngeri ki? Oba wakikola mu kwogera. Buno lwali kwogera buki? Bwali kwogera bwogezi. Naye nga bye boogera tebabirinaako mutwe n'amaki. Edda ewaffe ku kyalo bwe wayogeranga ekigambo nga bayinza okukikutuuza. Ne bakutuuzaamu ensi yonna neekutunuulira ne bagamba wakyogera otya, wakitandika otya, n'otandika okunoonya n'akuyamba nga taliiwo. Tukola ebintu eby'obusirusiru, twogera ebintu eby'obusirusiru. Katonda olaba nti buli ssaala gye tufukamira wano ku makya egamba tulekerera ebitugwanira okukola, ne tukola ebitatukoleze eki? Ebitatugwanidde kukola. Senga n'obulamu tebuli mufu. N'ogisaba wano buli lwakumakya okuva Mande okutuuka Sande.
ng'era gwe tokyusaamu. Naye Alooni yatunuulira n'amanya nti obudde bukoze eki, bugaanye, obudde bugaanye. Atunuulira mwannyina yenna ajjudde ebiki, naawe ekyo nno bw'otunula toseka, kubanga ekiva kw'oli kijja ku ggwe. Omuganda agamba tosekerera nnaku ya munno, eyiyonjese ekola ki? Eyiyonjerese wali mu kkoona naye ejja. Alooni yatya n'okujjugumira n'akola ki? Kati njagala osomereko mu bikolwa by'abatume ebikolwa by'abatume essula ya 23 ebikolwa by'abatume okutandika n'olunyiri olusooka. Ebikolwa by'abatume essula mmeka? Ya 23. Essula ya 23 olunyiri olw'okumeka? Olusooka. Olunyiri olusooka 23 ebikolwa by'abatume peegi 187. Pawulo ne yeeraliikirira Pawulo ne yeekaliriza amaaso ab'olukiiko n'agamba nti abasajja abooluganda, nze neegendereza n'omwoyo gwonna omulungi mu maaso ga Katonda okutuusa ku lunaku luno. Kabona asinga obukulu Ananiya n'alagira abamuyimiridde okumpi okumukuba omumwa. Ngende maaso. Pawulo n'alyoka amugamba nti Katonda ali kukuba ggwe ekisenge ekyasiigibwa okutukula, era otudde okunsalira omusango ng'amateeka bwe gali, n'olagira okunkuba ng'amateeka bwe gataalagira. Kibuuzo. Olunyiri olwokuna abaali bamuyimiridde okumpi ne bagamba nti ovuma Katonda, ovuma kabona asinga obukulu wa Katonda. Pawulo n'agamba nti mbadde simumanyi abooluganda nga ye kabona asinga obukulu, kubanga kyawandiikibwa nti toyogeranga bubi ku mukulu w'abantu bo. Mukama yeebazibwe, ekyo kyembali gyali nnyo okujjayo, naye njagadde emboozi etegerekeke buki bulungi. Ono yasooka n'ayimirira ne mu bantu. Pawulo, omanyi omuntu bw'aba yakalokoka aba n'eddugu mulingi. Pawulo yali akalokoka ng'amaanyi alina mangi, alowooza nti alina waasukka. Era bwe yayogera yagambye abasajja nze ndi mwegendereza, nga yeewaana ntya nnyo. Nange nnyinza okuyimirirawo naye mbagamba nze ndi mulokole nnyo. Katonda n'akugereeza ku nkondo wano wennyini nga tonnagiva nako. Nabuga oli oyo bomwa nezivaako. Pawulo zaavaako n'avuma n'oli amukoze eki. Obwo tebwali bwegendereza bassebo ne bannyabo. Kyakuyiga. Era naye Pawulo kyalina ate yalongoosezaawo. Katonda atugamba kulongoosezaawo, yagamba abange mbadde sikimanyi. Kyawandiikibwa toyogeranga bubi ku mukulu w'abantu. Kyosaagiramu nze bannange sibalimba, siwakuba ndi mubuulizi, naye nze sikola mboozi yonna kumuweereza. Kasi oli muweereza, era bwe ndabanga bwe kiba kizze mu kaseera ako ngamba Mukama onsonyiwe, kyekivaawo ne kituuka mu luguudo wali. Toyogeranga bubi ku mukulu w'abantu. Kakati bano bamiya ne munde bayogera bubi kwani? Essaawa esembayo etuuse kwegayirira. Katonda yabagamba kyemukoze ti nze mbasinga okumanya Musa, era njogera naye liiso ku kamwa. Gw'osanyirako Katonda yamumanyi, gw'oyogerako Katonda yamumanyi, weereetako wekka. Mukulu Pawulo ono yatera okwogera ekigambo ekyo.
nti oyinza okuba nga ojja wano mu kanisa tunoonyawo nno mukisa naye gwe ng'ojja kuvaawo nakiki nakikolima kyeki ekyakuleese mu kanisa ojja kwogera ki sebo tusome olw'12 ndowooza tubadde ku ndowooza twali tugenda ku olw'12 tusome musanga yeegayirira kwegayiridde oleme okuba ng'omufu omubiri gwe nga gwonoonekako ekitundu ng'ava mu lubuto lwa nnyina. Musa n'akaabirira Mukama n'ayogera nti muwonye ayi Katonda kwegayiridde. Mukama n'agamba Musa nti kitaawe singa amuwanjidde obulusu mu maaso ensonyi tezandimukwatidde ennaku 7 asibirwe ebweru w'olusiisira ennaku 7 kale oluvannyuma alyoke ayingizibwe nate. Miryamu n'asibirwa ebweru w'olusiisira ennaku 7 abantu ne batatambula okutuusa Miryamu lwe yayingizibwa nate. Oluvannyuma abantu ne basitula ne batambula ne basiisira mu ddungu lya Parani. Musa gwe baali boogerera obubi bwe baali bazannyirako ye yasaba Saala nga yeegayirira n'agaa nti musaasire gw'olina ekitubonyabonya n'ekitutawaanya kikulemesa okusabira gunno nga bwe tuli wano n'odda mu kugeyeggula kyekyakuleese wano n'ofuirwa n'obudde bwe walisabidde Saala ng'ebirowoozo biri ku muntu omuki mumwagazaaki. Musa yate yazaayo Saala n'aga ntaata saasira ne bamusibira ebweru ennaku 7. Okimanyi ekyo boli bo baabeeranga n'olusiisira lwabwe. Omuntu alwadde afuuse atalikyali mulongoofu wakati wabweru w'eggeeti gy'obeera teri akukola ki ennaku 7 n'okinnyonnyokamu zaali no zakuzannya ne lukya leero ne luziba ne lukola ne luziba ne lukya okuzimalako 7 kyokka oveeko olumbaya oveeko nawookeera ate ng'otegedde kiki ky'okoze eki kyokola kyokoze. Kamalirize n'ekigambo kiri mu ngero ssuula omubuulizi essuula ey'okumeka ey'okutaano tandika kulisooka. Omubuulizi essuula ya 5 mubuulizi ssuula ya 5 olunyiriro lw'okumeka se olusooka 5 olusooka lugamba bwe luti yes okuumanga ekigere kyo bw'ogendanga mu nnyumba ya Katonda kubanga okusemberera okuwulira kusinga okuwaayo ssaddaaka ey'obusirusiru kubanga tebamanyi nga bakoze bubi. Okuumanga ekigere kyo ng'otuuva ewaka nange nga kwendi sigamba gwe weka naye bwekendereze ng'ojja muki kino ekifo kye tulimu kye tuyimiriramu kino kyolaba tebakikoleramu manyanga tebakyogereramu manyanga tebakirowolezaamu bikyamu kuuma kiki era olunyiriri olwo olundako olusome bw'okomye olwokubiri lugamba akamwako kanguyirizanga so n'omutima gwo guleme okwanguyiriza okwogera ekigambo kyonna mu maaso ga Katonda kubanga Katonda ali mu ggulu naawe oli ku nsi kale ebigambo byo bibeerenga bitono. Ekituleeta wano kukaabirira amazigi buli muntu ajjuzizza buli muntu alina ebibye buli muntu akaaba bw'oba oyamba busaba sabira bw'oba oyamba bw'oba olaba nga mubuulizi ndi bubi sabira bw'oba olaba nga mubuulizi embeera egaanye ekola ki okusinga n'odda wali mu kasonda n'okola ki n'oyogera akuuma abooluganda tukuume bw'ona okuuma tugenda kulaba ebirungi tugenda kulaba okusaasira kwa Katonda tugenda kulaba okusaasira kwa Katonda kwennyini nga kujja Bayibuli ega nti okusaasira kwa Katonda kubeerera emirembe ki
byonna bwe Zabuli 10 ebyogerako okusaasira kwa Katonda kubeerera emirembe gyonna atali abo abakoze eki abakoze obulungi. Lutalo ki lw'oyagala okulwana Katonda alukulekere lwerwanire kuba oli w'amaanyi? Tewali tasobola kwerwanira lutalo. Tuyeye ayinza okutulwanira olutalo yoyo yekka aliwa ali mu ggulu. Ate gwe n'olekerera ebibi. Nabeera owasaalongo nabeerayo nzijukira ebbanga lye nabeerangayo enkoko bw'aba tannaziwa mmere nga tannaziwa mmere nakyetegereza zibojjagana olw'enjala. Enkoko bw'etunuulira gye ne tontunuulira nebojja netuika netunula eno nawe naye nga ekizirwanya kiki enjala. Kati ye Saalongo ng'amanya musajja watu ng'anoonya ebyeki ate nno biseki ekyo kyokka naye ate bw'ogenda ku mbisi kubukubula obuguni buna buno obubizi buli kalimu totunuulireko zamagangayo egamba kitegeeza ffe tetusobola kufaanananga bisolo. Ffe tulinako wetusukkuluma era bw'oba osomye mu Yakobo ssuula ey'okuna olunyiri olusooka agamba entalo zivaawa mu mmwe. Yakobo bw'onoobazeeyo waka musomeeko awulire byakugamba entalo zivaawa wano watuzze wano okukaabira Mukama tewateekwa kubaawo luki. Essuula olusooka lugamba entalo zivaawa n'okulwana kuvaawa mu mmwe si muno mu kwegomba kwammwe okulwana mu bitundu byammwe. Kakati omuntu ayagala okwegomba tayeetaaga kulaba lutalo. Eyazze okunoonya Mukama Katonda teyeetaaga kulaba lutalo. Kusekako, kusabiragana, kuweebaza Katonda, kuwa ku bujulirwa n'oyo ne twezzaamu amaanyi. Bano baali baaluganda basatu naye ng'obuzibu bwabwe munnaabwe tebamwagaliza kaki kalungi. Ate nga omuntu bw'abanga muwo n'abeera obulungi mwana wattu naawe kisuubira okubeera obuki. Omutima omubi gwaki? Ekitulwanya gw'olabanga ng'otunuulira nga atasobola kuyamba yagenda okukola ki? Musa n'aga nti taata nti saasira enno kyekigenge ekyo kisazanyimise ekyali kimukuti. Nolwekyo ngayo abooluganda Katonda tubeere ekisiibo nga kiggwako waakiri ennaku kazibe 2 waakiri ennaku kazibe 3 koleramu ekyo kiyinza okuyimiriza Katonda nga Yesu bwe yayimirira ng'omusajja alekaana. Bano abali naye tebamutegeera balowooza migaati, bano abali naye tebamutegeera bo balowooza birala. Naye ng'aliwo ate Yesu atugeza nawatunuulira agenda okulaba nga bwe yatunuulira abayigiriza naga naye namwe temundabala n'amagezi. Omusajja ali mu kulaajana musibule atuwekanira abatunuulira n'anakuwala naga ebyo abasajja bano byentambula nabo tebasobola kukumaakuma munnaabo oli ali okukkubo. Mukama tubeere n'ekisa ekyo ekifaanana bwe kityo. Mukama abeere n'omwoyo tusabe. Mukama affe Katonda waffe omulungi, Katonda ow'omuggulu, tukwebaza nnyo nnyini ddala kubanga kubikulirwa essuula eyo eyokusatu olunyiri olusembayo agamba nsinze benjagala mbabuulirira era mbanenya. Mukama weebale kutubuulirira, weebale kutunenya, weebale kutwagala n'otwagala buli nkya buli muntu yenna wano mutaddemu ekigambo ekitulabula ekituzza mu kkubo ly'eddungi. Katonda waffe tukwegayiridde tusaasire nga bwe wasaasira abantu Miriya, tusaasire nga bwe wasonyiwa abalala bonna mu Bayibuli be tulabye nga bakankanira ekigambo kyo nga batya ekigambo kyo. Mukama bino tuleme okubifuula ebyokusaagiramu naye tubikole tubitwale nga ddala
ekyomuwendo ekinene katonda ffe kyewatuwa abalala kye batalina naye ffe n'okituwa katonda ffe tubeere twongere okukutegeera n'okusinzanga ku bwa yesu kristo mukama waffe. Amen. Mukama abeere nammwe. Abeere n'omwoyo. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda neebaziza katonda ebigambo byayinza mumubuulizi mutuufu ayogedde waliwo ekigende kya miriyamu adde ekifunira kyo kyali kirabika naye waliwo alina ekigende nakikola kirabika kukimulira mpola mpola namumawaabo bagende bamangereze basobole okuyiza